Mugamba mutya abagala abalungi abeekomera kusenga 5256 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku abasajja abamira empeke nga mugenda okuzina emmana. Zino ze twandiyise vayagola. Waliwo empeke eziri ku katale ennyingi ezireetera abasajja abasajja ze bakozesa okubeera nga bawangaala ye ng'alowooza nti ekigenda omukolera. Empeke ze mulaba ziringa omuntu alina ebizibu n'alowooza nti bw'amira empeke zino ze bamira ezikuba oba bw'akozesa enjaga oba bw'anywa ku mwenge nti ekizibu kigenda kuvaawo. Ekizibu kyo oba oli muntu ng'omala mangu oba nga towangaala mu kisaawe, waliwo ebintu by'osobola okukola okubeera ng'osobola okumalako kubanga tolinza tambuliza bulamu bwo ku bintu bya kumira mpeke buli ssaawa. Kati of recent waliwo omwami yafa sayizi ye Busia, nabisoma mu mawulire nga bagamba ekyamutta yakozesa empeke ng'ayagala kuzina mukyala. Omukyala gw'oyagala okuzina oba omukazi gw'oyagala okuzina okusanyusa nti gwe munnaye ng'ozina osimanya ekinnya era simanya tomala era biki tosobola mukkusa. Okitegeera? Bw'aba waakukwagala nze kambabwire omukazi asobola okwagala weewaawo omusajja atamalaako amenya ate tayagalika, naye omuntu bw'aba akwagala asobola okutegeera engeri gye musobola okunyumiramu okwezina naye woba oli wa ddakiika ntini nembeera nga munyumirwa ate nga mwenna muli satisfied oba nga mwenna mumatidde. Mulekerawo okugula empeke oba okozesa ebiragalalagala ng'ate waliwo ebintu bye tusobola okukozesa, waliwo ebintu bye musobola okukozesa ebirala n'obeera ng'owangaala ng'ate totadde bulamu bwo ku risk. Kiringa omuntu abeera amira painkillers nga alina obulwadde bwonna bw'ajjanjaba. Painkiller tezijjanjaba bulwadde, zijjanjaba bulumi. Kitegeeza obulwadde obukonya. Ate ebintu bino wasita weemanyiiza nti nze mmira empeke, simanya nze nsooka kuyiwa mu ccupa n'enkyamuka ey'omwenge, simanya nsooka kukozesa ebiragalagala n'enkyamuka n'endyoka mbeera nga nsobola okuzina bulungi emmana. Mukwano bw'otyo bw'ogenda okubeera lw'otabikozesezza oba tosoboladde n'okuyimirira. Wano ndikodinga audio eno era nja postinga video eno nga nkakasa nti omuntu anagiwulira nga byenjogerako yali abiyiseemu oba nga byenjogerako abikozesa akimanyi bulungi kyekitegeeza. Nze siri musajja naye nfunye cases nnyingi nga waliwo abantu nga bw'aba takikoze tasobola dde okuyimirira omukwatakwatako n'okoowa nga waba yamanyiiza obulamu bwe nti nsooka kuteekamu kayaga ajja asooka agenda akubwe alyoka ayime. Lwaki sisitimu ekyo ky'ogimanyiizizza? Lwaki togoowinga nakyo? Lwaki tofaayo n'ogamba kansooka ennyonyi kiki ekindeetera okubeera bwenti? Misuwa gyange tegyetaaga okugogola, lya ku mulondo, nywa ku kofi n'oba tomunywa oba kaawa. Kaawa ogwo mulaba mulungi nnyo ku baami. Mubi kufa abakyala kubanga akaza. Naye ate ku baami mulungi nnyo agogola emisuwa ate aleetera omusajja okubeera ng'awangaala. Lya ku binyeebwa, gaaya ku muwogo omubisi, lya ku mulondo, ebintu ebirina kye bitera kye bigenda kukosa nti ne bw'oba tokiridde okusobola okuyima ate era n'ozina emmana weewaawo olinza obutayimirako. Tekiri nti ddagala nti bwe mba ngenda kuzina omukazi nina okusooka okulya muwogo simanya ndyoke nnyime muzine. Nedda mukwano, tomanyiiza bulamu bwo buteeka mu layini eyo kugamba nti nze okuzina emmana omukazi nammatira nina kusooka kukola kino na kino. Kyejjeemu era kyewalire ddala weeka okyasobola okukyewala. Abantu abasinga abakikozesezzaako tebafunyeemu batuuse ekiseera nga baagala okukoma okulekeraawo okubeera nga babikozesa ebintu ebyo nga tebakyasobola naye ng'ate bakitandiikiriza mpolampola. So tuula n'omwagalwawo nze kyenandiroboozezza kubanga era naye mba ategeera ekizibu kyo mba nninange oba siina maanyi oba nina amaanyi. Abamu bemulaba tomanyi health yo bweri, tomanyi bulamu bwoyo buyimiridde ng'otandika kweteeka ku mpeke nti omira nga zikuleega kubanga ezo empeke okubeera nga zireetera omukira gw'omusajja okuba nga guyimirira ne gwereega ne gumala akabanga kanene, zireetera omusaayi gwe okupampinga ku speed n'obeera ng'osobola okuyima ebbanga eryo eddene. Kati just imagine ng'oyinaamu endwadde y'omutima oba endwadde ya pressure oba endwadde yaki nga bagamba nti gw'oli awo nze nina kennavumbudde nti kati nti kano nga naawe ogenda ku famasi ng'ogula. Uganda ewaffe eddagala lyonna lyoyagala simanyi waliwo eritakkirizibwa kutundibwa kuba siri musawo naye nga nzikiriza nti Uganda kyangu nnyo omuntu ofuna eddagala
kuba ne bw'ogenda mulago just osobola okufuna omusawo n'ali kuguza naye ng'ate waliwo ensi nti okufuna eddagala just mu pharmacy olina okubeera n'ekiwandiiko ew'omusawo tebasobola mmala gakuwa ddagala ng'ate ogenda ddegula ssente zo kati waliwo eddagala eryandibadde nga terimala gatundibwa bweri tyonga eryo naye balitunda ne balikuwa gwe n'ogenda n'omira by'otegeera ne by'otategeera temufaanagana gwe tomanyiiza obulamu bwange bwe buli nze niyinza okuba nalikozeseza ne linkolera gwe n'etakukolera kati wuuyo omusajja yafudde yaluzinze obulamu bwe bwe yabadde omunansonyi okukozesa ekigambo okwekaniikirira ate kubanga nze abasajja kyemmanyi omusajja ye kasitaaye zino emala ne bwagizinira dakika 3 n'amala asobola okubeerawo kuba aba amaze aba afulumizza amazzi omukazi yakosebwa kuba ye aba tafulumizza mazzi kimuviirako omugongo n'okumuluma n'ebisigadde so mwefeeko nga muyita mu ngeri ez'enjawulo nti ki ekinneetaagisa okubeera nga nsobola okubeera mukole research genda ew'omusawo akebere abamu n'oluusi mubeera mu mbeera eyo ng'ekireeta embeera eyo oluusi birowoozo stress omubiri gwakoowa just weetaaga counseling kwogerako na muntu n'obeera ng'osobola okuddamu okuyima nze nkubuulira n'oddamu n'obeera ng'omusajja omulamu n'otereera nga just weetaaga therapy naye nga gwe tokimanyi teweezuulanga wabula nga gwowoza endiga yantomera sikyalina maanyi ga kisajja biki sooka weezuule oluusi ng'olina obulwadde obuli mu mubiri gwo obuleeta ekyo kubanga waliwo era obulwadde obuleeta okubeera ng'omuntu asobola okubeera nga tayifuna maanyi ga kisajja oba nga tayima oba nga ne bw'aba ayimye agwa mangu naye nga bulwadde bwetaaga just kujjanjaba bwotereere kati gw'osazeewo obulwadde bukone ate osazeewo okwewa empeke z'omanyi oba z'otamanyi just kubanga Saamu yaggambye nti ezo empeke munnange zikola ojja kuzinemmana naawe ogiwuliremu so bannange abaami baffe abalungi tubaagala nnyo bw'oba nga ate omanyi nti olina n'amaanyi go tewandibadde nga weesembereza nampeke zo kuba zigenda kuleetera bizibu abazikozesa balina engeri gye bazikozesaamu ng'omusawo ya recommendinze so gwe teweeteekako by'otaasobole sooka ogende w'omusawo munnyonnyola omugayi nina ekizibu bwekiti ne bwekiti bw'akukebera n'alaba nti obulamu bwe busobola okukwasaganya empeke bweziti ajja kugamba kozesa ku mpeke bweziti naye ate twandibadde tufuba nnyo okubeera nga tukozesa ebintu ebyaffe ebyewaka ebiri nakyo kaawa oyo gwemulaba olinza okuba tonywa kaawa nga tomwagala naye bw'oba nga tewali kyakkola mu mubiri gwo tewali kyakkola mulungi mweyigiriza omanye nti ono kaawa munywa lwa ddagala fumba amazzi goteekako kaawa omuganda si bino bikapucino oba bitya kaawa coffee just original coffee ataliimu kintu kyonna obeere ng'onywayo ekikopo kyo kimu olunaku oba 2 ku makya n'olweggulo ojja kulaba enjawulo funa ku ddagala eryoza emisuwa nywa bye bagamba nti bino byoza obutwa mu mubiri asita bibanga si bibinywa olabe ng'osobola okubeera nga obeerawo mu bulamu obulyoke osanga omusajja nga wa myaka 80 ng'akyasobola okuzinema n'eddakiika 3 naye nga gw'oli awo oli muvubuka muto onyoonya makerenda naye ng'oli tali ku makerenda lwaki yeekwata ku mbeera gye tuyita ey'obutonde talina kyakozesa kikuba nti omusajja amala kkuba okuzina ng'ali nakyo munsikirize nkomawo nti walaira subscribinga kulikinga no commentinga eno video oba audio woba ogiwulidde bevudde kusenga Faith 256 ojja buzi mu YouTube yo n'okiteekamu ekigambo ekyo baba bakuleta butereevu ku channel yaffe kuliko videos nnyingi oba osobola okuziraba n'onyumirwa n'oyiga ate era nawe oba olina kyeweebuuza osobola okubeera ng'okindekera mu comment section gwanoonya omubeezi osobola okuyita ku +256 785 40 2860 n'ongamba nti senga noonya mubeezi nembeera nga ndaba oba mukufunira oba simukufunira mukama bankuumi